Mwannyinaze Farida Nakaiza n'omulabi wa BBS Terefayina n'amawulire gy'otobadde nze Sulaiman Sebugwawo era nga nkwereza buterevu nga nsinzira mu lukuubo era okulinaana omulyango oguyingira kkooti eno eya Buganda Road Court ate nga tusuubira nti omusirikale Ivan Wabwire gwe twalabako mu katambi akaasaasaana naddala ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde ng'akuba Omuyindi Utamba ndali amasasi agamujja mu budde asuubira okuba nga ate asimbibwa mu maaso g'omulamuzi oboolyawo kyonna kinaba kivuddeyo kye tujja okuba nga tekikutuusaako mu mpeereza zaffe n'amawulire agajjako mu maaso awo. Ivan Wabwire ono gwe twogerako yakwatiddwa olunaku lw'eggulo mu bitundu by'e Busia. Kiteeberezebwa nti abadde ayagala oboolyawo okudduka mu ggwanga asale agende mu maaso eyo oba afulume eggwanga agende asobole okuba nga yeewala oba nga adduka omusango gwe yaleka azizza mu kibuga Kampala. Omusirikale ono yali ku ddaala ya police constable era nga abadde ali attached oba nga alina akakwate oba nga akolera ku poliisi eya Kampala Central Police oba ekitebe ekikulu ekya poliisi mu ggwanga ekya Kampala CPS. Naye nga kiteeberezebwa nti omukulu ono bafunamu obutakkaanya n'Omuyindi ono ku lunaku olwokutaano era otunulira akatambi ako akasaasaana kalaga nga balina okuwanyisiganya ebigambo. Yo poliisi yavuddeyo olunaku lw'eggulo netegeeza nti ono abadde alina ebbanja lya miliyoni 2.13 ly'abadde asasula okuviira ddala mu mwaka gwa 2020 era nga lino lyali bbanja kubanga Omuyindi ono yakubye amasasi abadde akola omulimu ogw'okuwola abantu ssente ne baba nga bazisasula mpola mpola. Omuyindi gwe twogerako Utamba ndali yazikiddwa olunaku lw'eggulo wali eri mu limbo yaabwe Kololo era nga twalabye nga bamwokya okusobola okulaba nga ate oboolyawo bakuŋŋaanya ebisigalira bye oluvannyuma ndowooza banaabyolekeza ate oboolyawo gy'azaalibwa oba owabwe ku butaka. Naye nga twongera okuvumirira embeera eno y'abakuumaddembe n'abakwatamundu okubanga bo batambula n'emmundu zaabwe kyokka ate bafunamu obutakkaanya n'abantu ab'enjawulo basika emmandu so ne basobola okuba nga ate babatuusako obuvune oba okutwala obulamu bwabwe. Si asoose tulabye bangi era nga Ssabbiiti 2 zetukubye amabega oyinza okusanga ng'abantu abasoba mu 2 be bakubiddwa amasasi kuba twalaba luli eri yali minisita w'abakozi Samuel Ngola yakubibwa omukuumi we private Ssabbiiti amasasi agamujja mu budde kyokka ate mu kitundu kye kimu awo ne tulaba nga waliwo omulumbaganyi eyalumba eyali amanyiddwa nnyo olw'omutimbagano n'okwogera ebyo oluusi ebikwata ku bantu ate oluusi naba nga akoonako ne kwabo abali mu buyinza oboolyawo balina bye bakoze bitatambudde bulungi ne mu kibiina mwava yali amanyiddwa nnyo nga Jjajja Ichuli Ismail Access twalaba nga waliwo yamulumba n'amukuba amasasi agamujja mu budde. So ettemu lino libadde litambudde nga lijja obulumbaganyi bw'emmundu netwongera okivumira era ne tusaba abakwerinda bakole kyonna kyonna ekisoboka eri abantu baabwe be baba emmundu nate basobole okuba nga munnange babakwatako n'okuba nga ate batangira obutemu ng'obwo okutuukako. Kakati ndi ku kkooti era kanneeyongereyo ngende nyingire munda mu kkooti nyongere okusakira amawulire agali eno gy'otabadde nsobole okugakuleetera ogambuuze ku ssaawa emu nange ngaddemu ate era nga kuwe mu lulimi olwesigika ku ssaawa 4. Nze Sulaiman Sebugwawo ndi ne muganda wange Amon Kitamirike okutuusaako ebifaananyi kankulekere Farida Nakaiza akongereyo n'amawulire gy'otobadde ate ebisingako tubikwongere mu mawulire gaffe agaddako. Mpozi kati nnyo Farida era omusango gwa Segirinyani Alan Sowanyana tegusobodde kuba lunaku olwaleero babongedde okutuusa ennaku z'omwezi 12. Ebyo bye biri eno gy'otobadde mpozi Farida ng'olina ky'oyinza okwagala. Eda Sulaiman sina kyengenda kukubuuza kubanga kati tulinawo katono gy'otobadde tubane dakiika 3 zokka naye nga bulambuludde ebisigadde